tujja bita kati ne kifuuka nti okuqualifyingira essente ezo oyina okumala okutta ebibiina byaki byobufuzi era ne bateekawo ne peer review process peer review process eyo ng'egamba nti tujjanga kwekeberanga era okulaba twakivinze tutya golozi zino okusigala nga buli dakiika batwongera ettooke n'okuba nga tukolagana nabo kakati n'olwekyo mu tayimu eyo wano mu Uganda President Museveni twayitulina kye tuyisaawo nga tuyisaawo era teyagamba nti tubate oba tubite yagamba tubejjeko era engombe yakolaawo yagamba tubejjeko era yategeka akalulu k'ekikungo ng'embeera etitati egiragira mbu abantu balonde tugende mu bibiina opposition yonna neegaana okukeegattamu ye nyini ne yeeterawo ebibiina by'obufuzi ebigenda okukeegattamu era ekimu ku byo kyali kikulembera omwami Nelson Okyegere ndoza kati yamuwa obwambasada eyesimba okukulembeze mujjukira era ne ssente ekirala Nelson Okyegere oyo yali akolagana ne Rwomushana Charles mu kibiina ekyo President Museveni kye yali yateekawo so n'olwekyo abantu baffe batuwuliriza myamutegeere nti tewaliwo wano nteekateeka gavumenti gyeyina kuta bibiina bya bufuzi bibeere nga bitojjera bulungi enteekateeka gye tulina okukola yakusooka kwekwata wamu nga tetufudde mu bibiina byaffe tulyoke tukola omukungo ogusobola okukyusa obukulembeze bwe tunaamala ebibiina tubite wow nsaba tuwummulemu katono nnyo honorable bwe tukomawo wenyiwe tugenda okutandikira nti kubanga tukyalina fiya bwetyo nga tukyalina ebizibu ebityo kituwa kifaananyi ki ku kalulu akagenda okuddako amidist ebibiina ebyo byetulaba nga nebitandisa okuba nga bimerukawo naye katujje naye si kituufu ebyo si bye by'obufuzi ffe abasinga twagala nnyo obukulembeze okusinga eby'obufuzi obukulembeze bulimu responsibility theory obeera olina okuba nga buli kyokola kirina okuba n'ekigenderero so twagala nnyo okwogera amazima obuzibu bwago nti ebiseera ebimu tegabeera na koramu ey'abawagizi abantu baagala nnyo omuntu ayogere bye baagala okuwulira amazima gabaako abawagizi batono babeera batera kuba batono abasinga okuwagira bawagira ekintu ekyobulimba naye nga kinyuma akati olwaleero tewagenda kubaawo okuvuganya kuba pulezidenti bwa Uganda lekanaawo tewagenda kubeerawo naye wagenda kubaawo okuvuganya mu bifo ebirala so omuntu aba yeesimbyewo okuba pulezidenti kyasinga okuyambako kwe kusitula gye bayita okusitula omuggundu ogw'abanne balondebwe mu bifo ebirala ebitafiibwako pulezidenti wa Uganda amanyiddwa nti asinga kufa ku kifo kye kyokka wateeka amaanyi kati ekifo kye takifaako nti awangule akifaako nti bwe bamala okumulangirira nti yawangudde tewaliwo muntu ajjayo kipiira kikuma ng'alabira ddala baamubye nti ateekawo embeera gye nayita demokuradula abamu balowooza mba njogera luzungu nti oba oluzungu lwamaanyi nirwe kyekitegeeza kati tolina ngeri ndala gyokikola ateekawo obuteesi mbeera eraga nti waabaddewo demokrasi kati eyo embeera n'agikozesa bantu be yalonda aba electoral commission n'abagamba kati mulangirire so lwaki nkugamba bwe ntyo ensi ezize zikyusa obukulembeze zisooka kukyusa electoral commission mu mwaka Moi akalulu ka candidate gwe yali aleese Moi bwe yali ava kuba president webbanga lyonna 62 66 62 Moi yabanga asinga obululu naye nga bw'olaba obululu LDP bwefunye ne DP bwefunye n'ebibiina ebirala bwefunye nga bw'obugatta baali badde basinga Moi obuki ekyabayambanga nga electoral commission ebeera ne commissioners 8 kakati nga ba commissioner 8 ogenda okwesanga nga Moi ayinako ba commissioners bameka bana kati ate ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya ogenda okulaba nga nabyo byagabanye ebibiina 2 3 nga biina nabyo ba commissioner bameka bana oba 3 omu nga ye chairman kati nga kitegeeza nti tewabaawo consensus mu kulangirira bikyamu kubanga ebibiina byonna birinako control
ku electoral commission kyekisooka ekyokubiri waliwo support robustness mu Kenya nti Kenya amawanga Kabila nti bano batu Baganda bano Batolo bano baki goge nyini gayina consensus ku bintu begabagagala gaba ku kigasalawo era gabeera mabega w'abakulembeze abava mu bitundu ebyo abasengejeddwa either nga besengeze mu ntalo ze bazze balwana ne babalabamu ne bagamba nti oyo alimu omulamwa oba nga ba elder babasengeze kati nga kitegeeza nti bona abo oyogera kati olwaleero ne Gachagua for example Kenya kitegeeza mountain ye waana alaga akalulu kaayo bwe kagendo gitwala tebaliko kubuuza tebabuuza bagambye era waliwo ne semateeko oyo wa 2010 owe Kenya bwe yali akolebwa abajaluwo tebamusoma bagamba bugambi ntuwagidde Raila Odinga position gyataddewo gye tukola ki gye tugenda nayo bababuuza mwagisomye nti baba anasoma nti ye baba Raila Odinga yabatunuliddeyo dda gye balaga yes kakati wano mu Uganda tetuyina muntu gw'oyinza kuyita n'otuula naye ku mmeeza mu bannabyabufuzi n'olowooza nti kano kootudde naye waliwo eggwanga gyasibuka n'olwekyo kyakkaanya nakyo lyeggwanga eryo kyerigenda okuwagira tewali bagamba nti when cobwebs unite they can tie up a lion nabubi biwuzi bya nabubi byegatta oba nabubi ne biwuzi byayo byegatta bisobola n'okusiba empologoma naye ffe tulina bumyu ffe tulina binnabubi ebitalina wuzi tebiyinza yadde okusiba akamyu so kubanga abantu baffe toyina munnabyabufuzi gwoyinza kusiba kantuntunu n'omutambuza n'omuzza gyava n'omugamba kati mpitira abasajja bakakiiko wano aba district ababo 18 tutuulemu embeera yandibadde nti olwaleero bw'oyita ekibiina nga jema nti muje tutuule oba DP oba kyemukkaanyaako wano mugenda okuva mu kizimbe nga n'obukiiko bw'ebyalo bw'ekibiina ekyo buli mu kukkaanya buli mu kusaasaanya njiri eyo bimwatuuseeko cross sectional command structure naye kakati tewali kibiina kikiina so si kirungi ffe kutandika kwerowoozaako nga bibiina bya bufuzi so nga ate tumanyi tebikola ki tebiriiwo biri mu kampuni babiwandiisa naye nga tebiina nkola ebibeezaawo Kenya Electoral Commission baagigabananga n'olwekyo yalinga esobola okusalawo ekintu ekigaana gavumenti eriko okubanga ewangudde olwaleero engeri gye bakolamu Electoral Commission ye Kenya ba commissioners ab'enjawulo balondebwa obukiiko obw'enjawulo nga ne Kenya Law Society mweri oba nalabe banga Julie ya court ne coalition of political parties ngeri represented na kakati omanya nti Electoral Commission ejjagenda okujja nga tekiri obvious nti yeesimbyewo ye yagironze ng'ekiri wano bwogenda Mozambique yo parliament yeronda Electoral Commission bwogenda Namibia balamuzi be balonda Electoral Commission kakati wane Uganda eyeesimbyewo yalonda Electoral Commission kitegeeza nti n'olunaku lwabawo emirimu bakola obubaga nti bafunye emirimu gy'okulya kakati we muntu oyo gwe bw'aba azuukuka ewaka bw'abaawo ekibuuzo kimubuuzibwa who's wa boss addamu ani yamwa pointing of course bwaddamu n'amulaba ku ballot paper olowooza alyogera biki era bamusuubira nti bwajja musiima kati bakugambye nti kukulonda kati kugenda kubeera kwa electronic luli obadde okuba akalulu noddamu n'okebera obaddala wootiikinze weewuwo kati ku electronic bw'omala okukakoonamu bw'oti okebera otya oba gye kaalaze gye watadde so abantu baffe bakyamuukirira mu bintu naye nga tebamanyi bulungi kubigenda mabega kubigenda mu busomyo kakati ogwo gwe mulimu ogwandikoleddwa ba intellectual kati nga abatali ba intellectual abayina nabo bye basobola ebyenjawulo nga babega mwegatta wamu ne mulyoka mutambuza so n'olwekyo olwaleero bajja kulangirira ebivudde mu kulonda naye nga tewali ayina bukakafu oba ddala bivudde wali ku polling station gw'ogumana kye bagambye kati ate abantu baffe njagala mutegeere nti ebiseera by'okulangirira ebivudde mu kulonda kakati olwaleero waliwo ekiwandiiko ekyayise media houses zonna yes nkirabye kwano UCC kyefulumiza UCC erina ekyo kitongole ani yabalonda president yalonda tabeereko ku ballot paper
kati ebiragiro ebijja okutandika okufuluma ebitajja kuba public ng'eyo ebbaluwa bwe yakoze bya wawe musooka n'okulangirira ebivudde mu kulonda bayinza okutandika ne bajja ne batandikira eyo gyawangudde bagenda okutuuka wano mu Kampala mwe muwangudde nga tewakyali asitula bipiira ku byokya kuba ekyo gavumenti kyetya ate tya kirala tetya nti no mujja giwangula ate kati bwe buzibu bwe tubeerako nti ffe tugenda ne tweteekamu gye bayita a figment of a fertile imagination ekimera ekintu kyo wali olabye omulalu ali ku bisaaniiko nga bina bwati akebera bwati avimba mu mutwe gwe muli abaali n'ekirowoozo nti naggagga nnyo era bamusanyufu abaganda nti bamuyita bamweyana bamweyana kati tulina engeri gye twebeeza mu mbeera eyo era ne tubeera naawo anti kati olinayo abantu bonga 18 babeerawo ku social media ne bavuma omuntu kati nogamba kakati avuma yennyini alina essimu anyiga emirundi 3 okunyiga ennyukuta egi kubanga the screen yayatika naye abo abantu obateeka mu kyebikiro mu kintu ky'okulowooza nti balina kye bali naye nga tebakiri tutandike okwejjamu ebyo bye tutali tugende mu reality ate tujja kukola nnyo tujja kuyitawo honorable ako kennyini akonkonyeku wanu njagala bunakano kamiringulire kati president yagamba nti ate mumubba mumulaga nti mumweraliikiridde yakakabira obululu bwakakadde kalamba nakalagono tukayina go omuntu gwalonda naga nti ate yasaze bubi babanzi bye ekyokubiri kibaita opposition why kuguna omulembe mu biseera mwenga muvubuka ngusolo feeling opposition yemwe Kampala eggulu n'ogendayo nolaba nga Dr. Besigye namulengera ngawo ku mawulire nga yayogumiza ggulu lwaki siwe kikyali I mean olaba ekibiina kakati ekisinga amaanyi mu opposition Kasakisuka Nakasongola Kasakisuka Masaka biba birala muko kuguna omulembe ne luli kyalinga lesi kiringa ekiri balanced muko tuganye president eri ebizibu byabwe bikozeeko nnyo political parties eringa kati zikendedde nnyo mu bitundu ebirala regions endala ba actors be bakoowa nkatwina style empya opposition style eyo tewanda ba waginoonyerezaako nti tuyina kati aba first biri mugumu bafunayo kuba first time voters olulu bwa Uganda abantu abo balonda omulundi ogusooka nga balina omuntu waabwe gwe bawagira naye ng'ebbanga lyonna era bazze bamulonda naye nga bamulonda ku bintu birala artist of the year award ebintu bwe bityo kati this time ne bamulaba ku ballot paper era ne bamukola ki bamulonda ekyokubiri ye yennyini enkula ye ey'ebyobufuzi ye background gyavaamu ya show business okitegeera ya butaala mataala bwita obutaala obanga mujerega naye ya business neyokubeera nga ya kamera funira ku bumanyifu ya tutumu yes kakati etutumu nga ye mwajja sente kakati ne mu politics bwajja naye amulabira mu galubindi za tutumu etutumu terifaayo oba ku buli kyalo kuliko abantu lifa ku gaali ewera era ebbugumu erisinga kati ku ludda oluvuganya liri ku social media si ku byalo ku byalo tufuna mu kaseera k'okulonda kye bayita celebrity panjandulamu simanyi nze ngeri bya bibuulira mu Luganda celebrity kubaira bya luzungu technical guba muyaga ogutambula era bwe guggwa era guba guwedde nga gudda ku bintu birala so kakati temubeera mu nnyo capacity to organize mobilize kakabolingalaga ti mulimu ekifaananyi ky'oba olaba ggwe nga ggwe kyeweeraba nti oli w'amaanyi nga si ekiri kiringa tuli wano mu radio yes naye ekyamazima twogera nititumanyi baani abawuliriza kati eyo ye showbiz nego kiwulira muli nti nkasuka organizinga akalulu n'okawangula oteekeddwa okubanga buli kyalo ogenze nga buli kyalo kuliko abagenda okukuuma obululu bwo
nga buli kyalo kuliko abagenda okutwala DR form eyo bagitwale ku muluka nzonya wo muluka avuge pikipiki agirete ku district kati abasajja ba district bavuga akamotoka bagirete ku national headquarters nti electoral commission egenda okulangirira ebivudde mu kulonda nga mugamba bugambi nedda wano olimba tebifaanagana na bino ate gwogamba wano naye tugenda netusindika abantu enambole nga nabo bali ku showbiz akubira n'abewaka nti kamera ensongamu kakati nga yekyaliko tetujja kukkiriza kaseera bamujjako ka bite kati naye nga kyagamba obutakkiriza naye takimanyi kyova olaba nti waliwo standards bbiri Supreme Court eyo zeetera okusalirawo presidential petition of course ne high courts mu election petitions endala zizina standard esooka ya illegality nti osobola okusazaamu okulonda singa wabeerawo ebibadde bimenya amateeka okugeza obadde oli minister onoonya obululu naye obunoonyeza mu motoka ya gavumenti ekyo kiriirigo kati obujulizi obwetaagibwa kuba abadde okuba obukiiko biki bifaananyi ng'okozesa emotoka eyo oli mugikozesa eyo illegality esobola okusazisaamu okulonda so ne wali presidential petition kasita mubanga muyina ebya illegalities musobola ebyenjawulo okusazisaamu ebivudde muki nkulonda ensonga eyokubiri gye bayita irregularities illegality ne irregularity byawuka kati irregularity kyandibadde ekyokugamba nti akalulu okasoma bwoti n'okalaga abantu n'okazinga n'okabala n'ojjuza DR form kati naye gwe kye wakoze wagambe bugambe nti buno obuli wano buli bibiri mwana era bwono kakati n'owandiika mu DR form okitegeera ebeera irregularity ekyokubiri wakoze nde kakati ekyo obutagoberera nkola standard eyo eyogera ku kye bayita substantial effect oyina okulaga kooti nti irregularity zino zaabaddewo wabaddewo n'okuba amasasi wabaddewo n'okukola bino oyina okulaga nti they substantially affected the result nti wabaddewo effect y'amaanyi era byabadde bisobola okukyusisa ekivudde mu ki okulonda kakati ekyo oyina kumatiza kooti toza kiwaako obujulizi nga tumanyi bululu bwe wafunye ku buli kyalo tuvaba awo tetusingawo kuba tetuba na DR form zaffe kive eno tuyina ebyalo okulonda nga kuggwa kuliko ekipande kimu lwakuba nti bannayuganda bo atunula waabeera wokka ye waabeera walowooza nti ekiriwo kyekiri mu Uganda yonna naye gwe vuga emmotoka nga tumaze nomination tutambuddeko omwezi ogwokubiri ogenda olaba ekiri mu bitundu otuukayo nga abantu tebakirabanga nako nga ne candidate tebamumanyi tukirayoko no by elections zonna ekyamazima abantu abamu batya okukyogera awona buyinza okuba okimanyimuko netulaba bakandisa abamu abeesimbyewo musonga nabo opposition najja n'emmotoka okuva e Kampala ate olumundo aba sina balonzi ofundike owulira poliisi ebakutte abalala ebasibye abalala baggalidde kwegamba ogenda okulaba nga ate ku kalulu wana akakubiddwa si bwe biri simanyi anti kakati kyalooko kubeerako ebintu bingi ekyamazima kubaako ensonga kati nga bolaba kati akalulu k'ekisolo akalulu k'ekisolo ensonga zaako zaali za kweyawulayawula mu mawanga ne mu ddiini tewaaliwo byabufuzi oba bya NRM oba si bya NRM tibyaliyo kati by election ene yekawembe egenda kuba ya luddu oluvuganya ne gavumenti tesobola kungamba mbu waze independent olina okubanga gwe candidate yazze bwe bagamba nti candidate ya omuzoganye yaliwa nga gwe yegwe ku luddu oluvuganya bwe bagamba nti candidate wa gavumenti yaliwa ngira yegwe beba abantu ababiri abagenda okuvuganya abantu abaddako bagenda kufuna obulunga 318 kubanga gye biraga bigenda enegenda kubanga by election bwe ino kubeera mu Kampala why because mu Kampala wo waliwo issue agende takola ki tagenda ekisolo teriyo ekisolo waliyo issue jesagala kwogera ku radio waba bawadde amabaluwa nenga yabusogo bagera ku meeting ya lwakuna sagala kuteeka nenga yakusosola mu ggwanga erimu mulimu etundu ly'amawanga amalala abiri nti waliwo abalina ennyindo empanvu n'abatazirina
ke kalulu akali ekisolo bali balina ensonga zaabwe endala nga sena za ggwanga nga ne bw'okyusa n'ogamba nti ono gwe balonda ne bwe bandibadde omuwadde nga ajjidde ku jeema era bandi muwadde olw'ensonga bo ze basinziirako ze baagala so n'olwekyo eyo tetwalina mukisa ffe abaludde oluvuganya kunnyonnyola bintu byaffe era baatulabanga ne bagaa these guys are also come kakati nga babalabanga mu abalambuzi nawo ndoza namwe mwalinga ffe bannamawulire abagoberera obugobereza ensonga abanyumye kakati bw'oyambala obulungi bagamba wanyumye naye nga gwoli ku nsonga ndala nnyo so n'olwekyo ekyo kikyali eyo kakati wano mu kalulu ako bwa pulezidenti nga be nakugambye tewajja kubaawo okuvuganya naye wajja kubaawo omuntu asinga okuteeka amaanyi mu bakandideeti be saawa eno tamanyiddwa abantu bwe balowooza nti ebyali mu 2021 bijja okuba nakati birina okukolebwa naye kati bitandise okukolebwa kandideeti gavumenti gwenaasinga okubonyaabonya protest support gyegenda okulaga kubanga abantu bajja kulowooza nti oyo kyekikozesebwa ekirungi kyoyinza okukozesa okuba gavumenti sympathy ne protest so n'olwekyo kati tekineezimba bulungi kubanga waliwo obujogoli bungi ebikyatataganya bingi kuba tulina by election yiyo yes mgwakusatu 2021 yakolebwa Arua by election eyaliyo naye amasasi yalimu amasasi mwami Kyagulanyi bamutse biki CNN biki kakati tutunuulidde tukyayina kati ensi bagiraga abantu ba mirundi waliwo nupu emanyiddwa nga y'amaanyi kati ku opposition naye waliwo ne munnabyabufuzi abonyabonyezebwa tobitwala for granted oyo kati wafiira mukomera olowooza omukyala tayinza kwambala n'akufukira ekizibu olwo osegirinya yabadde ayambadde kakati oyo so n'olwekyo ebintu bikyatambula for now tolinaba kusalawo tukyalina bingi bitusobola okulaba titulina omulamwa ogw'okubeera nti social media yesalawo w'amaanyi gukyatambula era abasinga bwe tuteegatta era n'ekyokuleeta ababaka bayinza okutandika okulinnya ku minzaani nga buli omu bamupima ku byakoze oba ku busobozi oyo ajja okusinga ekibiina kyajja naye honorable waliwo omuntu eyambuza ekibuuzo wano nga kikulu nnyo naye nga nja kwongera nange okitaguliramu nga nkikubuuza lwaki buli luvannyuma lwa myaka 5 newankubadde President Museveni ye addayo omu naye tetuddamu kulaba weevu oba kibiina ky'amaanyi ge gamu n'ekiba kibaddewo mu previous election actually kiringa kino sijja kugattaka nga tegana amawanga abiri Uganda ne Kenya biringa ebyagala okufaanaganako somehow ti 2025 no wadda kati oyinza opredikirira noga nti Kyagulanyi tagenda kuddamu kuba n'amaanyi ge gamu oba agenda kuddamu kuba n'amaanyi agasingawo oba wakiri yandiperereza bali naye kiva ku kiwaliwo byotukoneddeko awo naye oli yakimbuzanga kibuzo naye nga kankiyita oyinza okuba Kenya kwajjo kyanukula buli kulondo okujja nti opposition 2026 eba na kirala manya 2016 noga nti ate balese mukulumba baze ate ne Besigye naye najja nakola nayingirawo 2011 suubi ngeza kukola tujja na kifaananyi kya njawulo boli awo ne ba player nga banjawulo lwaki mu opposition ya Uganda kiganye kati mu Uganda njagala abantu baffe bategeere abamu manyi tebamanyi naddala babeera ku social media abasinga baba tebamanyi kati ate omanyi okumanya n'okulogebwa bifaanagana kati go mukyala we yali akulozeeko simanyi kubanga gwe baloze tosobola kutegeera gwe obeera olabira ddala tebakuloze ffe abalaba ffe tumanya nti kati gwoli taliyeko oyo oyerayera olujja golooza laavu otandise okumukulisaayo nga gwomusooseewe waka omusajjapapa kanzire yadde nga ansanga eka badde ntyemuse simanyi nti odda saawa zino kakati ffe tumanya nti gwe olina ekizibu kyewafuna ekyokubiri it takes wisdom to know who is wise gwe olina kubanga oli mugezi okutegeera omuntu omugezi kubanga kyamagezi okutegeera kyetaaga magezi gwe okutegeera omugezi olina kubanga oli mugezi bw'oba toli mugezi tosobola kutegeera nti omuntu mugezi because how
ekyokusatu mu nsi muno buli muntu alowooza nti ensonga ye entuufu kyamanyi kyekituufu ensonga era omulala kyamanyi kyekikyamu otherwise tewali nsonga gwe kubeeza na kintu kyomanyi nti kifu gwe n'oba nga kyomanyi oba kitegeera so kitegeeza olowooza byomanyi byebiki bye bituufu kati kyetaagisa muntu mugezi okutandika okwagala okumanya kyabadde tamanyi era nga mweteefuteefu n'okukyusa kyabadde amanyi n'ategeera nti si kituufu n'alyoka amanya ekituufu ovola nti ffe abasajja basoma ennyo bakugamba nti education is a continuous discovery of your ignorance buli lunaku lw'omala mu kibiina oba mu kusoma obeera weeyongera okutegeera kyobadde tomanyi kakati abantu bano abajiga abatamanyi naye kizibu nnyo okutegeera nti takola ki tamanyi kubanga okutegeera ekintu ekyo weetaaga magezi ate bambe abeera takola ki tagayina era tosobola munenya kakati abo abantu ensi ebangwira era okusinga bagimalira okwo kugundi okwo kubeera nga naye kyenjagala otegeere nti gavumenti ya wano ebikolwa byayo byebisalawo ow'amaanyi ku ludda oluvuganya ebikolwa bya gavumenti byebisalawo omuntu ow'amaanyi ku ludda oluvuganya lwaki kubanga abantu abagala gavumenti eveeko ebbanga lyonna babaddewo bazze beeyongerako bweyongezi mu mwaka 1995 baakola ekibinja of opposition kye bayita Interpolitical Forces Corporation nekiwagira Dr. Semwogerere yali wa DP eggwanga lyonna ne limulonda lyonna era naye kirowoozebwa nti akaluluke kakwatibwamu kwe kulonda okwasooka vanyuma lwa NRA okujja mu buyinza yes kakati omwaka 2021 Dr. Besigye n'awandiika ekiwandiiko ne baagala omukoti masholinga na abeerukunji ne beekalakaasa ne bamuleka baagala omukozi n'alangirira nti yeesimbye kuba pulezidenti wa Uganda opposition nemwegattako ng'ekoze kye bayita IPC IPC ne mu 2006 era 2021 balonda Dr. Besigye era kirowoozebwa mbu kubanga for the first time edda mu kalulu ka 96 aba Western baali tebabalowooza nako kube basaba obululu kyali automatic abantu bakyayina bino pajero zigenda mu West biki kati Dr. Besigye ajja aleeta narrative empya nti yava mu West avudde maje yali mununuzi ayingiddewo opposition mwegaseeko sebagala mwegaseeko Dr. Semwogerere muwagidde yanoonya obululu ajalagidde era kirowooza ajinalagira 2006 Dr. Besigye bamukwata treason ne bamuteeka mu komera era ya nominatinga taliiwo ali South Africa awandisa kifaananyi ngali mu komera wano we yagenda ke South Africa ne bamuwayiriza olina timu y'abayekera aba PRA aba China n'ebirala bwe yadda wano bakwata mukwata ne basuula mu komera nomination zigenda okutuuka ng'ali mu komera naye amateeka nga tegamugaana ku nominatinga na kifaananyi bwe baamuta okuva era ebiseera ebyo eyasooka okwewandiisa yali Dr. Sebana Kizito ebiseera ebyo yali wa DP yali akiika Emmengo buli kimu n'akwata kati front page naye Dr. Besigye wayitawo weeks nga 2 ne bamuta yalinga bulaba enjovu egudde mu kataba n'obuzibu n'obubaddemu nekola ki ebujjamu n'ashootinga waggulu era kirowoozebwa yawangula akaki akalulu ako ka 2006 so tugenda mu 2 so buli kalulu akajja kabeeramu bakandidate 2 bokka alemeddeko ne gwe balowooza nti yamusobola abalonzi be bamu era tebalonda bibiina otherwise baalilonze batya ekibiina kye batannayiga ekyemyezi 3 bo bawagizi ba muntu bo baagala omuntu abajjirako muki omusajja so naye kyetaaga magezi gokka okumanya kino ekintu tosobola kubeerawo ng'obimanyi bumanya weetaaga kuba na magezi so
olw'okuba abantu ebbanga lyonna banoonya omuggo oguba ku biraaliko kati batera kugulengera nga guli mu kkomera guli mu kubonyaabonyezebwa awo nedde watono okufa bannaabwe banjiko abali ku lukuŋŋaana lwe katugeze nomination rally 2016 amama Mbabazi bwe yajja yamala wiikisi 2 olukuŋŋaana lwe yakuba embaale yagenda okujja ejjinja bamukwate bamulete ku Jinja Road ng'ali ku top era ku nomination yali waggulu nomination ye yagikola leero ya Dr. Besigye nga yancha naye gavumenti kirowooza bwe yali teyagala Mbabazi abeere n'amaanyi era Museveni yamwogera naku throughout the campaign yamugina waling byali byabwe naye ebiseera ebyo era waliwo n'ekirowoozebwa naye abo sobukakafu tebuliiwo kubanga Kayihura yali yakola gye bayita ba crime preventers kirowoozebwa nti omu ku ba candidates yaweebwa ba crime prevent omutwalo mulamba nga bamukubidde ne t-shirts nga tamanyi ne bamuyiraawo n'alabika nti yali ku top Bannayuganda bagoberera gye bayita bandwagon effect mbuyaga kye balengedde kye kikutte bonna kye bakola ki gye baddukira era bwe yatandika ne poliisi n'etandika omukwata wakati mu kalulu nga bwe mukwata abantu ne bagamba wano wekaliira oba kitegeera wano wekaliira yasinga okukola opposition leader mu Uganda so abalonzi ba Uganda si bannabibiina abalonzi ba Uganda bannankyukakyuka era omuntu yenna n'abalukayo olwaleero n'abawa essuubi n'akola ebikundi bye n'akola ne bamuba omukono ne guvaako n'agira kagaali n'anominatinga wanu gwe balonda so n'olwekyo tewaliiwo kyasaliddwawo saawa eno ebikyajja bikyakola ki bikyajja kati ate Kyagulanyi asobola okubeera w'amaanyi okusinga ne bwe yali 2-1 okusinziira ku bibayinza omukola okuva kati oba asobola obutaba nago era okusinga ku bayinza bamukoze naye nga gavumenti teyina kuyita mu kupromotinga muntu nti ekuwe sente era nze nalabayo ne babuzaabuzizza bambi ne baagala okukola ebibiina ne bakola ki ne babawe sente kagamba obatunuulira n'olaba nti kati ate bano bo baabuze ne bakamala so olwaleero tosobola kukola kibiina kya byabufuzi ng'ogenderedde mbwowangula okulonda okujja ekibiina ky'obufuzi ekipya kubanga kukola soda mupya nemutwala mu katale emitendera n'abamunyo bagamba oba yakuppye gundi talina waatuuka oba ku pepisi oba njagala mbyogere bibiri nga bwe birwanagana kuba tewali kyalanze so si kyangu ekintu ekikola ekibiina guba mugundu oguba guleeteddwa nga balowooza nti gwe solution ku muntu alemedde ku bukulembeze so kyekizze nga kikyusa abantu nti Sebagala yakirina Semwogerere yakirina Nambooze naye yakifunako naye tiyawangala nakyo Besigye yakirina kati gundi yakirina mu lulimi lw'omupiira baga nti ali ku foomu afunye foomu tewali kirala olwekyo bino tebirina nnyo science ali awo ya Uganda just bya mugundu naye n'omuntu aba n'abawagizi baba tamanyi gye babeera awo tutambulize eggwanga we litambulidde onale njagala nkukyusa teyo nkujjeyo ku lunaku olwaleero tulabyeko munnamateeka Aaron Kiza nze kantabudde ninga kankulinde bino gwo bitegeera Aaron Kiza yakwatibwa olw'okuba nti yayisa olugaayo mu kooti ey'amagye lwakuba nti mulina kalike mugaba bannamateeka nti ensala kooti weesalira ba wonna we basalira etteeka wetandikira okubanga likolera kakati kooti egamba nti akomewo mu nga 3 ogwokusatu balabe kye bagenda okukola naye okusinziirayo ku kooti egamba nti n'ekibonezo kye bamuwa balabanga ekiri feya myezi 9 omusango gwe yazza mu kooti guba myaka 10 ekibonezo ky'abalina okufuna akati nga buli muntu yeebuuza eri Supreme Court yagamba nti ekkooti teri mu mateeka kitegeeza n'okusala omusango tekyali mu mateeka okumusalira oba bye baakola akati emuga nti ekibonerezo ffe tulaba nabbanga ttono bakuwa kisaamusaamu tewabaawo contradiction ekyokubiri
NRM kokasi wagitegeddeko nti baatudde essaawa zino bali kukola nteekateeka kulaba nga baleeta ennongoosereza baddemu bakakase nti ddala kooti y'abannamagye efuna obuyinza obwozesa n'abantu baabwe bulijjo bino byonna kaakati tetugenda kuddamu ate kulaba senga vuddemu ngazzeemu kati ate tebaddemu mukulu ne bamunoneena ate ne bamala ne bamuzaayo eri kakati tuyina ffe bannamateeka waliwo gye bayita stare decisis oba nti ogwaggwa gusobola okukozesebwa okusala guno oguliwo singa gibanga girina ebintu ebyenjawulo oba ebintu ebyagala okufaanana mu guno gw'oboowoza abaganda balina bye bagiyita nti oba ogwaggwa gwe gusala oba kiki balina bye bakyogera awo nabo babaganda nedda ndooza olembadde ndooza lulala ogusuze gukuwempoza balina eŋŋombo nnyingi nnyo kakati tulina emisango ng'ovudde ku ssemateeka article 92 ye egamba nti tokkirizibwa palamenti terina buyinza bukola tteeka nga ligenderedde okuwakanya ensala ya kooti kyeba yasazeewo obwo buyinza tebuyina era palamenti yonna etuula n'ekozesa obuyinza obwo eba ekozesezza obuyinza bwetakola ki bwetayina era mu democracies obeera osobola okuwaabira etteeka era noddamu n'olisazaamu ekyo abatuwuliriza kyaliwoko edda twalina wano police act lyetteeka poliisi eyo kwekolera naye akawaayiro namba 32 kaali kagamba nti tokkirizibwa kuba lukuŋŋaana okuggyako nga poliisi ekuwadde olukusa ne bakawaabira mu kooti nga bagamba nti akukamenya ssemateeka kubanga ssemateeka yagamba ti eddembe ly'okukuŋŋaana lyabwe bange baba bakamaliriza omusango era ne tugusinga bwe tumala okugusinga omusango ogwo palamenti neetandika okukola gye bayita public order management act public order management act eyo of course yali bill ng'ate egenderedde okuzzaawo akawaayiro kali era akakola ki akavaawo so ekitongole ekya Foundation for Human Rights Initiative nikiwaaba mu kooti era nga nekifuna ensonga ensala eyo ng'egamba nti tokkirizibwa kukola nga palamenti teeka naye nga ligenderedde ndowooza yali Human Rights Commission oba Foundation for Human Rights Initiative nga ligenderedde ate okuwakanya ensala ya kooti kyeba yakoze kyeba yasaze n'olwekyo palamenti egenda kukola amateeka naye ekkirizibwa kukola mateeka si agawakanya ensala okugeza tekkirizibwa kukola tteeka nga basiviliani baddayo mu kooti maasho kuba ekyo kooti yakimala Supreme Court balina tandikira ku bapya tebalina kuzzaayo basiviliani ekyokubiri tebalina kukola kooti mu tteeka lyabwe eryo ng'esobola okuzzaayo abaawummula amagye nga bakoze ensobi naye batwala mu kooti y'amagye era tebakyakkirizibwayo naye esobola okukola etteeka ng'egenderera ku nsala y'omusango nga mwotadde ne advisory orders omusango ze gwawa oba kooti ze yawa order emu ku ezo abatuuliza advisory order si order enera nga order ya kooti naye ate si advice si magezi bugezi naye kati ye eri mu makkati aga order ne advice kyebaba bayita advisory order bagamba nti singa musobola nga eggwanga lyagala okutambulira ku musingi ogwa demokrasiya tye mwandiddidde ne mukolayo eyandibadde court martial division eya high court nga division namba nga bwe tulina international crimes division nga bwe tulina criminal division nga bwe tulina civil nga bwe tulina land nga bwe tulina family kati tuba ne military oba court martial naye nga division ya high court nga kitegeeza etambulira ku rules ezaeri entuufu ezigendera mu ssemateeka wa Uganda kyabalamuzi babeera balamuzi nga balina qualifications ez'obulamuzi balooya rules of procedure zibeera zezo ziteeka ekitiibwa mu chapter 4 ya constitution ya Uganda wana abajasi bantu bennyini bana Uganda bawedde emirimu balina n'endagamuntu so ebyo byonna nga bigobererwa n'olwekyo palamenti
ikkirizibwa okuba nga yatudde caucus naye proposals zino okuba nga tezigenda kukontana na musango nga bwe gwasalibwa. Okay. Ekya Aaron Kiza kyewuunyisa. Kati waliwo obukwakulizo bwa mirundi ebiri nze sibigoberedde sinnamanya. Mu bimu ku kye natya kooti eyo bwe yali esala eyina ebintu bya affecting oba waliwo effect gye yateekako negamba nti omusango ogukyawulirizibwa nga gwa civilian guli affected by the decision ene egukolako era egyo emisango giveeyo mangu mu court martial. Omusango guyina apiiru nayo giveeyo mangu mu court martial gijje muki mu kooti y'abantu. Naye omusango gwasalibwa nga teguyina apiiru ogwo teguyina eyo bagiyita collateral review ogwo guddemu gutunulwemu eyo kakati ogwo guba gwakaweddemu. So kisoboka sinaba syabigoberedde kati nkozesa bwongo bwange nga munnamateeka ntaputa nti singa mbadde mpolereza gavumenti ndabanga omusango gwa Kiza ogutakyalina audience kubanga ndabanga decision eyakolebwa okujjako nga yali ayina empapula zataddeyo mu court martial court of appeal naye bwabanga tezaaliyo kiba kiralamu judgment eno esobola obutamuyamba kubanga ogugwe gwaggwa talina right of tiwaliwo procedure ndala kati omusango guno si yeyaguwaaba n'olwekyo tosobola gamba nti bwe gwakola decision yali yiye. Kitwaleko ku katono ne ku kigambo ekyayogerwa Honorable ndowooza tewaliwo ebiseera ebyo waliwo oli mirimu emitongole naye nawe tubiraba gye buvuddeko obunzi bwa mwakikondako ne muganda wange Adam Deputy Speaker yaga nti tebalina kye bayinza kukola bali helpless tebasobola naye Parliament bwe bijja nga waliwo ebintu ebitaaga okuyisa ng'etteeka ly'emmwanyi naki eryanyi livaayo ebintu ebijja nga bino nga Parliament beetaaga eveeyo bagidukanya bagamba nti bali helpless. Jo gana amasiga gano ogalaba otya mu mpeereza yaago ng'era akaseke tulimu akazibu olaba nti balina obusobozi obumala mu mateeka tulina gye tuyita separation of powers doctrine naye nekye bayita checks and balances nti ebitongole bino ebisatu oba amasiga asatu eri executive erya legislature nga parliament ne judiciary nga court nti getengeredde mu mateeka bwe kyandibadde naye ate galimu okwekuba mu ttooki getengeredde naye gekuba mu ttooki gatya nti abalamuzi ogenda okulaba nga ate president yabakola ki yabalonda naye ate bwe baba bakola emirimu nti balina okuba nga beetengeredde si yabalagira nti ate palamenti bwekola ekintu kyonna kisobola okutunulwamu kooti n'ekisazaamu nti ate kooti yo yennyini tekola mateeka omulimu gw'okola mateeka gwa palamenti yeetekesa mu nkola oba ekola ensala of course jurisprudence egenda egamba nti judges make law naye so okukola mateeka nga guno nti akawaayiro kano kasoma kino naye basobola okusazasazaamu obuwaayiro n'okukola principle kati gwe n'osinziira okwo n'otereeza ki etteeka lyo bw'oba oyagala okutunuulira ensonga eri mu Uganda gavumenti eno naddala president wa Uganda ye ayina enkola eyiye oba system gyasinga okwagala okukozesa gye bayita puppetry oba muppetry nti abatuuliriza mulina okutegeera nti puppet katuyite kale akagologoosi kagologoosi ako bw'olaba kawanika bayinza ogamba nti akagologoosi kazina bulungi naye buli kintu kye kakola wabeerayo omuntu emabega asika waya okukakozesa ekintu ekyo basasula ne ssente yasalawo ne kasitula okugulu yasalawo ne kanyeenya omutwe yasalawo ne kanyeenya omukono yasalawo ne kabeeraawo nga tekalina kye kakola asika waya kati ye yabeera puppet master
yandibadde n'omuzinyo mutuufu. Kati government yene eyagala nnyo system eyo. Kyova olaba nti mu bifo eyagala nnyo teekamu abajaasi mu bifo byonna. Lwaki? Kubanga abajaasi abo ekyamazima bawuliriza nnyo bakama baabwe. Ale bakugambye nti president yabeera commander in chief. Tebalina nnyo byakwetooloola. Bureaucracy. Bamuteeka mu revenue ajja kukola mulimu gwe. Bamuteeka mu poliisi eyalika eyali emutawaanya ennyo. President wa Uganda oyo weyajjira ng'agamba poliisi emutawaanya erimu kawukuumi. Bateekamu abamagye bamuyamba bulungi kuba bawuliriza ebiragiro. So atuuka ekiseera nga everybody is the question nga ye answer. President wa Uganda. Kati system eyo mapetry egenze maaso kubanga president wa Uganda ekyamazima kumanyi bw'olwa kukulembeze n'obeerako emyaka 4. Otuuka ekiseera nga buli muntu ali mu kifo yagenda okugendamu nga gwe president. Kati nga gwe mukama wa buli muntu naturally. Kati kyekiriwo president wa Uganda talina muntu gwe yeeraliikirira nti ono expert nnyo. Buli muntu yagenda okugenda waatuddeawo nga president yamulonze obanga directly oba indirectly. Kati system emalawo bino byogamba okwetengerera kugamba nti parliament tetulina maanyi. Abatayogera mu mateeka nti mu mateeka balina amaanyi n'obuyinza naki. Naye aba ayogera nti bwe baba tebasise waya kino tetukikola. Kati etteeka ly'emmwanyi bayisika waya bano ne bazina kugikwatako waya baba basise. So eyo system ya puppetry oba muppetry eyo yesinga okulemesa ebitongole byonna. Ekirala honorable nakyo nga kikulu ekigambo I want, I will nga kiri mbakulu okiwulirako eddaku zino. I want this to do this, I want him to do this, I want her to do this. Obuyinza tebukyali nnyomu system zaabyo nga we baazikolera mu mateeka. Njagala oli yeetonde, njagala onaakolebwa ati ngeza bugeza jasi nti ennaku z'olulimi nga lutambulidde nnyo ku muntu nga kijja bwe kityo. Obuyinza bunyumye gwe nze nja kutegeeza waliwo wano batugamba mbu Idi Amin omanyi ye Idi kati yayagalako n'eggwanga lino nga Mobutu bwe yakyusa DRC n'agifuula Zaire. Ono ye Uganda yali ayagala gifuula Idi. Era kabineti ye yonna mbu nekkiriza nti Uganda bagite Idi, bagituume Idi. Kakati naye baba tebannamaliriza concludinga ne wajjayo ekisajja bakiyita Malia Mungu nga kinne nnyo. Kyone kiwanika ne kigamba Mr. President nze ndowooza sandikukanyiza naawe ku nsonga eno. Nakibuuza lwaki. Ne kimubuuza nti President omanye ensi gye bayita Cyprus. Kono nti ate kati kikwataganira wana ku kino. Nti anti eyo ensi Cyprus. Abantu baayo babayita ba Cypriots. Kati naffe wano bo ensi bw'ogituuma Idi. Ojja kugenda okulaba nga abantu babayita ba idiots. Ate tekijja kuba kirungi. Maria Mungu oyo gwe bagambanga omusajja ali faranga byasanga bye byekolera. Era mbu Idi Amin kwe kugamba nti kati mu lumu eno yonna abantu abasinga amagezi tuli babiri ffe kanze ne Maria Mungu. Era ensi mu Uganda. So kakati obukulembeze bujja ne appetite ez'enjawulo. Ojja kutuuka ekiseera ne ku ssente za Uganda olabeko omutwe gwakulembera kubanga atandika okufuna appetite ez'enjawulo kati njoga kuzze nnyo kudda kubida ku feeling kakati ebintu feeling kati zizze nnyo. So n'olwekyo ojja biraba bingi kubanga n'entalo zonna z'owulira makomera ono yayogedde ku gundi kati buli kimu ono yagambye ku gundi bamutikira Obwakabaka eri Mbajjaluwe Kenya ne bamuteekako awo kati wajja tuuka ekiseera ebintu bye bagenda okukola kati byonna birina kubanga bimumatiza. Tukola ndi kati atinga omutendereza obulungi omaliriza nga omuli ku mwanjo okusinga atamutendereza. Bwe kityo bwe kiri ona bogenda kunzikiriza mbere nga ntawano ku masimu bano Uganda tuli ku ntesa yaabwe naye ne kano sinza kubanga sikakoonako ya kikatu kya ina eziwera koko. Omukulu agenze President Museveni agenze kati mu nkola y'okutalaaga kulaba enkola ey'emiruka ensimbi ziteekebwa ku miruka okugasa abantu nga sinzira ku miruka bese parish development model alabe bwe bikola ona bwe otambuddeko okunsinga ekintu kino gwe kiwulira otya
muli butama muli banna masakaba muli banna buddu muli bakozi nnyo PDM eyo gojiwulirayo modo emu tesobola kuba na results era nze neewuunya bannayuganda bwe babagamba ebintu bwe bityo ne babikkiriza obwavu bwe buba bunaakwata omuntu oba abantu mu society bo bwennyini bugoberera models nnyingi kakati olwaleero omwana w'essomero azaalibwa omwana yazaalibwa n'ayingira essomero n'asomera emyaka nga 14 kubanga katugeza ata emyaka 14 paka ku university nga tayingizanga nusu naki ne university n'agikuba emyaka 3 era nga tayingiza nusu naki egyo myaka emeka kati kitegeeza waliwo obwavu obwakwata omwana oyo nga buli academic best nga tubetaddeko fefeka nga bwo buzze lwa nsoma eri mu ggwanga ti omwana atandika okusoma bwati nga tayingiza nusu n'emu n'amala emyaka 16 17 nga takola asoma buki ng'oteeka mu muteeke yes kati oyo omwana agenda okugraduating nga mwavu naye ng'obwavu buzze olwa academic system gye tulina muki mu Uganda eriyo abakyala edda bagambanga nti tebakola bagenda waka omusajja n'amulabirira n'akola ki naye ng'omukyala akola bino kakakwata abakyala nga buli gender best so bw'oba onaamalawo obwavu tosobola kukozesa mode emu oyina okukozesa a multiplicity of models okumalawo obuki obwavu buli modo kati oyina okuba ne modo ng'eri academic best kyovola nti ensi ezimu zigenda nezikola nezitandika okugaba okukola kye bayita quantitative easing okuteeka ensimbi enkalu mu nsawo z'abaana abagraduatinga batandikireko capital ng'entandikwa kakati ne batandika okuba ne ssente wabawo omwoga gw'abakyala wabawo omwoga gw'abayizi wabawo omwoga kakati waliwo okukola njagala okutegeeza omukozi wa gavumenti akola okuva ku ssaawa 2 oba 3 paka ssaawa 10 oba 11 kakati ate bw'amala okulitayalinga ku myaka 6 n'azuula nti kati ayina okufuna ensako ye ainvestinga atandika okukola okwekozesa kati atuuka okwekozesa nga takyalina maanyi gakola ki gakola kyova olaba nti omuntu agenda okuva mu gavumenti oba okuva mu mirimu gino egy'okukola ng'ekintu kyasinze okusobola kuweerera baana naye tasobola kugaggawala kati waliwo obwavu obuluma abantu nga bali labor based so kakati bw'oba oyagala okukola investment base mu laborers oyina okukola modo eyaabwe so buli modo eyina okubeerawo zirina kuba nyingi n'okusinza ku World Bank report ate zonna zibeera field tested toyinza kati president okutambula nti agenda alabe bweri successful aba just anoonya bululu kubanga soko mbulire sampling procedure agituuka katya who generates the sample ey'abantu bagenda okulaba ekyokubiri kati ye bw'alambula bw'akola report agenda giwaani yabako byezuulira ate ye yennyini ebitongole ebirina okuddukanya emyoga bye byandikoze report ne bizimuwa kati ate ye bw'alambula bw'akola report agiwaani so n'olwekyo ekyo tekirina kiddako ekyo kyo kya byabufuzi PDM sente nga nyingi ziteereddwamu abamu nno batandise n'okubalirira nti okutambula kwe sente ze kukozesa mbu ate zisinga ezigabiddwa esaasaanya ezingako kuzaba yataddemu n'olwekyo naye nga ye pulezidenti wa Uganda mugezi era kati alabika nga ali mu kugenda mu bantu be kunoonya bululu so akalulu kano kagenda kuba kanjawulo n'aka 221 221 teyanoonya bululu nakugamba yali yeekweka covid teyava mu yalingizangayo bulingizanga mu ddirisa agamba bagamba ki eyo mubangambire mu banyonyole kati yeetuukidde n'olwekyo wajja kubaawo enjawulo mu ngeri gy'agenda okukyangamu ebiki ebintu bye the quality and level of believability nti yawangudde ejja kuba haya okusinga kuyaggwa kubanga naye kenyini akyekwatiddemu kuno akakadde ke tebajja kabba ak'obululu ke bamubbako luli tewaliwo kakadde nuupu yamubba bululu akakadde tannaba kuba na bukakafu bwatulaga nti ebyava mu kulonda bye balangirira
Kakafu tebuliiwo so n'olwekyo atemba mu baba katwalawo mukyeyo buzana ganti se oba obanjanga mukasirise bwo obanja kitakoze toyina mu mukono ndozo ja kufuna olunaku lumu tujje tusomesa abantu by the way bina by'obufuzi bibeerawo bitya kakati ekiriwo abantu bafa batuuliriza muleka bannabyabufuzi muyisinganya nabo nga bajja mu tawuni okulwanyisa Museveni nga namwe mugenda mu dduuka okukola sente za famire zammwe muddeyo n'obuveera kakati ne mwagala bo basiibe nga bavumirira Museveni embeera yammwe etereere mwe musiibe nga munoonya sente bo babire saddaka etereezeera embeera yammwe kakati eyo that degree of selfishness naye mwetaaga mugiveemu mutandike okulabirira ebibiina by'obufuzi mulabirire bannabyabufuzi kati awo mutandike okubabanja bye batakoze ensi nga Kenya bwe zikola